wala Uganda Air National Unity Platform. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ngobi abalamwisa ino naye wayiyamuko nawayiyamu ni president olina kulegulo ng'akaali kusitula kujanda yajire okekalabya emirimu egy'okwongera omumuli omukulu ogw'okutema enseke ogw'okubonesa revolutionary message ey'okubona nti Uganda abanyigirizibwa bona mu biketeze eby'endawulo abali mu magye abali mu police abali mu teaching staff abali mu parliament abali mu Uganda mwena abali mu business sector mwena ife twewayo okwogera ebyo abandi batasobola kwogera kulwa Uganda abangi abazira maloboozi kubanga twena twidde nti tuli mu kiseera kino kaseera buseera kitukakataku ng'ebyafaayo ba Mandela ba Ben Kiwanuka ba Kwame Nkrumah ba Gama Abdul Nasser ba Jomo Kenyatta Mwalimu Kambarage Nyerere Seko Ture n'abakulembeze bangi abeewaayo ayenga enkizo ife amaani wetusinga okugatoola kubanga ezira revolution mu nsi yalimu fundamental okusinga revolution eya American War of Independence aye bova ku American War of Independence okubona nti omwirugavu asobola okuweebwaku ekitiibwa kyebeeta the Black Civil Rights Movement okulwanirira langi eno okuba nti yona eri yebawangalira mu America yebawangalira bona baba respected mu kiketezo ekyo mulimu abasaadha bangi mulimu Malcolm X mulimu abantu bangi era nga abantu aba bangi bona batuwa Marcus Garvey you can name it. So inspiration yaife tugitola nti abantu baba ku kituufu basobola okulwana era bamaliriza nga batuuse yebalina okujja nenda okulamusa mwena bali kuliza Pal FM n'okubebaza okutwenda okutukuuma n'okututembeeta okutuwa amaani okuba ntusobola okuyidda nga twabaweereza mwebale ino mwebalirira. Waiswa oli otya? Ndi bulungi. Very okay. Upbeat. Bw'owulira nga njogera olusogo omanya nti amuke. Omanya ndi okay. Awo abaze yennyini oli. Bw'owulira nga tuvudde eyo omanya nti azze. Tomanyize ndi wakuliva Nairo. Bigwera Mediterranean. Misiri. Gye tuyiwa. Bitambula bitya Waiswa? Mwetuli okulembeze nga bumanyi nabaddeko wali ewa Luto era nga tukakalabya emirimu gy'eggwanga bakutumidde nawe bakuwuliriza njagala okulamusa bonna lawyer wange era muganda wange mukwano gwange classmate wange minister wange kusomera eyo Council Mnawa Kenneth naye mutumiddeko nnyo akolera mu kibuga Nairobi manyi nalina okubeera awo e Nairobi nga wenkakalabiza emirimu gy'amateeka naye bino ebyokulwanirira Uganda emisomo nagireka awo paka leero tukyali ku struggle naye si kyekikulu twafuna mununuzi Mezaya atukulembedde bulungi so tuli bulungi tukakalabya wabawo ebisomooza naye ife Mukama be yateekako amafuta tewali kyetwaŋŋanga nekitulema kumega. Leero mbadde ngezako okugoberera programu eno namwatulira ngoberera ensonga ezimu ku zo ze tugenda maaso ne kubanga twogerako naddala mu programu eno zijjukira olina ebigambo by'owagamba Waiswa nga tetunabona kusenguka nga tukyali eri ku Martin Road n'oŋŋamba nti Kyagulanyi alina ebisowaani ate oyinza obeera president nga tolina bisiyaani era n'oŋŋamba eno bano ebisiyaani ng'oli president nti Kyagulanyi aketta. Allah akbar maswali wasinga oteeka obwongo
kubanga singa abatakese enzo tunule mabega ate n'owulira nga musaayi gwe guyika awo wenjagala okujja ekibuuzo ku bino ebigenzi maaso kuva sabiiti eno weyatandika okutrendinga nebuuza omuntu gwe waŋŋamba nti alina ebisowaana ebirengerera ewala lwaki statement ezimu ku zino ezigenda maaso n'okuba nga zivufuluma ku eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga abali ku saidi eri bagamba bifu ningamba Kyagulanyi wanimba nti alina ebisowaani ensonga tozitanyiza bulungi ensonga ki Kayongo sabiiti eno lindako Waiswa sabiiti eno ng'ewunzikibwa ekibiina ky'NUP kyafulumya ebbaluwa nga kisaba commissioner wa parliament Mathias Mpuuga Nsamba alekulire ku kifo ekyo nti aliko ensimbi ze yafuna obukadde 500 nti buli bwanguzi Mpuuga agamba abo tewali buli bwanguzi ensimbi yazifuna mu mateeka kati neŋŋamba ebisowaani ebitasasobola kwawula nguzi tebabaguza b'ekipuli ate byo tebiraba nguzi byo biraba byoliko kakati ffe abali eno ne tulaba byoliko biri ku ki naye mu kugaziya ensonga ekibiina kya National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Abannayuganda tebamwesiga kubanga yali azina ekitiibwa ky'obwa profesa in fact mu bakulembeze ababadde beesimbyewo mu Uganda ye mukulembeze yekka yeesimbyewo nga talina kunnyonnyola gye nvuddewe kubanga ffenna abato ku ye mu myaka emitono tumulabye ng'akula abato ddala bamulabye nga waali tawangaalidde Bulaaya emirimu gye egisinga agikoledde wano Bannayuganda bamumanyi mwana waabwe okay naye oluvannyuma lw'emyaka 4 nga Uganda eri mu buwambe Bannayuganda baazuula nti baali balina okukyusa okwesa kw'empiki bwe nali kuraale eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekisooka nga tetunatuuka kuraale nga tuyingira egayaza ground ekasangati ground okuva ku poliisi gye baali bamusibidde nalaba omuntu alina passion for the people okulumirirwa okwabantu yes kubanga twali tusobola n'okubalaaleeka oba okugisazaamu naye yatuukiriza obuvunaanyizibwa ne tugenda kulaala esembayo nagamba Bannayuganda nti nali ndabye kulaala eyo ebigambo bye nayogera biri ku record nti ono eyali azze si wa bulijjo kubanga nze nali mwogezi nali deputy spokesperson wa Democratic Party ampuliriza era nze omu kwabo abaasooka mu Uganda mu Democratic Party nze highest mu kibiina kya Democratic Party yenze highest level personnel eyali kuraale eyasooka kuraale ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga eri mu kibiina baali bakyalinawo emboozi awo simanyi waliwo omukyala awo erinnya ndyerabidde gwe baali bakyagaliza ate nembaga nti bino ebyono tetugenda kubidisikasinga kubanga abamu kuffe abato abali mu byobufuzi twali tuludde ebbanga nga tuperereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ebyobukulembeze naye kuraale eyo nagamba Bannayuganda abaali bali kuraale eyo era ebigambo ebyo Isa Musoke atera okubijjukira
nti ono ne wano we yali azze okwesimba waali wagenda kubeera wafunda nnyo ku bukozi bwe bwe mulabyemu n'amaanyi n'obuvumu n'obuweereza. Katonda alabika yali atuyiyeeko amafuta nga tufunye omwana w'enda y'ennakalama okukulembera olutabaalo n'amaanyi amato amapya. Ompulira bulungi kayo nkufuna Waiswa. Nembaga nti ajja kwesimba wano yeewogomyewo bwewogomi naye ne ku ebyo ebifo mmwe bye mulowooza nti bya kitalo tujja kumuleeta nabyo abiwangule. Abamu ku bannange balowooza nti mwagaliza bwa Lord Mayor era singa Lord Mayor si kitange ebiseera ebyo yandibaddaga nti naye Waiswa ono bwati bwafaanana n'awangula akalulu. Ababaka ba Parliament Constitution ya Uganda ebagamba nti omuntu w'ofuukira omubaka wa Parliament oba otuukanye bulungi nnyo okuvuganya ku bwa President. Mu Parliament yaffe ng'abantu abasinga batya okutwala obuvunaanyizibwa okwanganga General Yoweri Kaguta Museveni. Senti bali mu Parliament tebalimu, senti tebali nti tebalina experience mu kubuweereza, ne mu Parliament balimu ng'ensonga baziraba era nga bazinyonyola era nga bajja ne bazibagamba naye nga tebalina buvumu kuleka bulamu buli okujja okwanganga kyebalabanga ekizibu ekyokuvaawo. Kubanga buli omu amanyi nti bw'ojja ne wesimba ku General Yoweri Kaguta Museveni kaliyayo ebekoze eki ebewedde. Abadde aba mu Parliament ng'ofuna miliyoni 3-4 togenda kuzifuna. Mufuna bulungi. Era nga bangi ku babaka ba Parliament be yali azimbiddeko okulowooza nti banaatandika nabo ensonga twagenda okutuuka mu togikwatako okugenda mu rallies ezisooka nga waliwo okusuka omuguwa. Nzijukira okusuka omuguwa abampuliriza era mwenna abajjukira era ogwali e Kasubi. Naye nga generation emaze okusituka emaze okuzuula nti they were going to change the status quo. Mu Uganda waliwo deficiency ey'obukulembeze. Abantu okuba abavumu mu Uganda, mumpulirize bulungi ngambye mu Uganda nga waliwo issue y'obukulembeze. Abantu abasinga najja nkyogera nkiddiŋŋana ngamba obuzibu bwe tulina abo abayivu abandi badde bazanya roolo y'okukulembera the population abasinga kizibu omuntu okuva ku permanent secretary najja yesimbawo mu opposition abagenda kwesimbirawo mu NRM kuba byabakoze nga permanent secretary tebimuganya kujja mu opposition badda mutakuki empingu. Wali wetaaga omuntu nga yeteeseteese bulungi nnyo mu byamaka mu byobugagga ebyensimbi nga yazivaako takyazirowoozaako mu byobuvumu ne mu byokubeera nga ali ideologically upright ng'ate ali industrious naye ng'ali extremely talented, skillful and very eloquent at whatever he is going to have his hands on. Katonda n'atuwa superstar. Tugenda mu kalulu wakati mu bantu okulowooza nti tekisoboka omanye ebyaliwo unprecedented. Okay? Unprecedented. Ensonga y'essente eno okuba nti appreciating omuntu si kyekikulu ennyo naye engeri gyereeteddwamu. President bw'amala okuwangula akalulu olw'obudde nga twagala okukola gavumenti kuba twaife tuwangudde naye akalulu ne bakanyaga ku mudumu gw'emmundu. Bwe bakanyaga ku mudumu gw'emmundu
twalina ababaka abaali bawangudde nga babalangiridde naddala mu kitundu ng'ekyomu Buganda omwali ebbugumu erimala okukuuma n'okwaŋŋanga oyo yenna ku individual level ayo yandyagadde okyusa ki alizaati. Bannayuganda newabeerawo debate mu kibiina tugende bamemba ba palamenti balayire bamemba ba palamenti tebalayira nga mulimu abantu era amaloboozi nga mangi agagamba nti tetukola gavumenti ya shadow ya opposition government era okwebuuza ne kuba kungi ddala naye wakati mu kwebuuza okubeera okungi ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina ne buteekateeka gye tuyita the Ginger Nine Resort Retreat. Tojjukira nti waliwo yagamba nti bajja kukwata nenga nti akwate kati akiddemu tugenda kusiba bwina mu mujjawo. So si kuyisa wala nkulaga tutuuka tutyokola gavumenti ya parliament. Yes. Tukola gavumenti ya parliament naye nga tukkanyiza nti okukkiriza ababaka okugenda mu parliament ekisooka waliyo ebikemo bingi era mu speech ya president yagamba nti omuntu tasaanidde kukemebwa ebikemo gyebiri kubanga ekisooka president yali abaddeko mu parliament. Yes. Talina kyatamanyi kibeera mu parliament. Bwe bamala okukaanya batuuse ku level egenda okuba nti bavaayo bajjeyo bakiikirira abantu kitegeeza twali mu butereevu tugenda nakuteekawo okukontana okwaliwo ng'abantu bagamba ate abawangudde lwaki musindikayo ababaka. Naye ne tugamba nti no ababaka bano bamanejinza okukola ki okulangirirwa oba bamanejinza okulangirirwa tubasindike whatever bali kyebatuuma ababaka baffe no problem naye tugande kusubwa mukisa gwa kuketta gwa kulemesa na gwa butabuulira bannayuganda kubanga wadde wali oyagala obeereyo n'amaaso agasinga obungi nga gegagenda okuteeka mu nkola wafunako amaaso wali oyagala okuteekayo abantu abagenda okukola ebintu ebyenjawulo nga bagenda kusobola okukiikirira n'okufominga gavumenti emundu newamba process naye nosobola okufuna 5 mu 5 abaali basobola okukola ng'amaaso g'abannayuganda 1,45,000. Yes. Ezibbiddwa akalulu era essanyu ne libeerawo nti at least era omulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda opposition enamba yayo yeeyongedde significantly kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta ababaka abataleeterwangako mu parliament ya Uganda nga bali ku ludda oluvuganya mu kibiina kye kimu 57 notwithstanding okujojobezebwa okukubibwa okutulugunyizibwa okulemesebwa bakandidate abandi badde ab'omuzinzi naye n'okuba nti balisobola okufuna capacity okuzimbibwa overtime. Ekyo ne tukimwebaza kubanga waliwo ennyonta FDC ne maintaining 3 Kayungu netulonda leader of opposition. Leader of opposition mu parliament twali tulina mu deputy president owa Buganda. Yes. Ababaka betulina kumpi bavudde muki mu Buganda kati nga credentials zaina toyinza kuziteeka ku minzaani netazitowa nga zizitowa ekimala. Mu wisdom ya president n'ayanjulira bannayuganda n'ekibiina kya National Unity Platform nti Honorable Mpuuga Mathias ye leader of opposition era Honorable Zake commissioner ndi mu kulimitinga kwanguya. Yes. Ennaku z'omwezi 10 March bagoba Honorable Zake mu commission. Ennaku z'omwezi 18 March Honorable Jacob Oulanyah afa ndowooza 18 March. Ennaku z'omwezi 25 March Anita Amonga afuuka speaker. Okuva mu mikono gy'omugenzi
Anita Amongo tebanaziika mugenzi na Anita Amongo kalukatekebwawo olwa legal interpretation atwala obwa speaker. Yes. Zaake bamugobye mu commission. Tuyomba tugamba mugoba mutya amaaso ga opposition kuba ku commission omuntu ali cardinal aba commissioner wa opposition. Si leader of opposition. Leader of opposition aba ku kakiiko ako nga boolaba wekubeerako nga boolaba wekubeerako prime minister. Ex official. Aha. Yes. Ennaku z'omwezi nga 8 April ne baziika speaker Jacob Oulanyah. Ampuliriza wano wakulu. Mu Maachi 25 ng'ebula ennaku 5 okweza omwezi omulambo gwa April, speaker alayira. Kitegeeza avuga omwezi gwa April gwonna nga speaker. Naye nga 8 April baziika Oulanyah. So speaker avuga okuva nga 8 April paka nga 6 May. Nkubalira nti tubale teri yonna yali talina kola. Ezo nnaku teziwera na 30 nga speaker wa Uganda. Ampuliriza mwetegereze nnyo wano. Right Honorable Mpuuga Mathias naye yali tanaweza myezi 6 kubanga yalondebwa mu June, July, August, September, October, November, December, January, Feb, March, April. Myezi 8. Ng'omwaka tegunnawera yakava mu myezi 6 ejja probation. Kuba abakozi ba gavumenti mwena njagala mmanye nti probation okugamba nti omukozi oyo anaaba mutuufu oba anaaba mukyamu okumanya nti abitegedde nti asetolinze mu office giba emyezi 6 mu mateeka gye bagaa nti yali on probation. Kugamba adaptation, orientation. Ne ku university bagezaako okubawumbawumba emyezi 6. Mu myezi egyo meeting esooka ya speaker akakiiko kano abatuwuliriza katuulamu abantu bano wammanga. Katuulamu speaker, kakubirizibwa speaker, parliamentary commission. Yes. Kakubirizibwa deputy speaker, katulako deputy speaker, prime minister wa Uganda ku lwa government, minister wa finance ku lwa government, attorney general ku lwa government okuwala ku nsonga z'amateeka, ba commissioner 3 abava mu kibiina ekyawamba Uganda, then ne commissioner wa opposition yonna CNUP yokka yonna omu ne leader of opposition. Kitegeeza nti bannayuganda balinayo abasirikale bameka? 2. Omusirikale omu bamugobye ennaku z'omwezi nga 10 March. Ekiro ekyo balina omugoba kubanga speaker yali adduka mu ggwanga lya America e Seattle okulaba deputy speaker yali adduka mu ggwanga lya Seattle mu America okulaba speaker mukama we eyali atali bulungi mu kiseera ekyo. Akomawo na mawulire nga atuvudde ku maaso naye ng'etteeka limulayiza ng'ennaku z'omwezi 25. Bw'amala okulayira 25 twali mu byakuziika byakulonda mwana biki enkiiko ezaaliwo zimanyi. Awo olukiiko olusooka olwa commission abatuuliza mutuwulirizi ne bayisa ssente mu lukiiko olusooka nga owa NUP alina okulondoola ensonga ku lw'abannayuganda abatono abatasobola kuba mu lukiiko zaake bamugobye emyezi 2 emabega. Nga speaker yalayidde mu mwezi gwa 25 emyezi kumpi 2 emabega naye nga mukama we bamuzika ennaku z'omwezi nga 8. Akubiriza commission nga speaker esooka ng'ennaku z'omwezi 6 May beewa akasiimo nga 8 baziisa Oulanyah, 25 balonza Anita Amongo, nga 10 bagobye zaake beewa akasiimo abantu 4. Bwe bamala okwewa akasiimo
Anita Among bongeza sente ze okuva ku 2,000 nezigenda ku $4,000 omusala zafuna buli lunaku allowance 10,000 meka 10,000 mu mwezi gumu. Uganda yabadde efiiriddwa kumpi obuwumbi 3.5 nga bugenda wa muntu omu speaker. Kakati ekibuuzo National Unity Platform wakati mu kubuuza ensonga eno ng'enyinyitidde president n'atuuza abakulembeze ab'oku ntikko kubanga ensonga yali ya mukulembeze wa ku ntikko. Abantu bangi babadde baagala twogere ku nsonga ya kisajja kikulu kati mbalaga enkola ya president ey'ekisajja kikulu. Abantu be yayita mu lukiiko olw'omunda yayita gye tuyita the management cabinet. Byetubiyita eri munda. Of course ye president olumu agiyita his kitchen cabinet. Akakiiko k'abawulama bali benyini abalina okutambuza ensonga balupembe tomanya teze situkanga balupembe kubanga ebeerayo ba head of departments of the executive board, the highest top. Awo kitegeeza nti nze ebisigadde mbambi nuna ku jowero kwenuna ntawo oluseke nanuna naleeta eno mubantu. Kakati kutuulako ba deputy president bameka bana. Kati olw'okuba twali tulina okuwa parliament independence olw'obukulembeze bwayo ne tu intertwininga ne tuyambibwa nga deputy president ye leader of opposition nga kiyamba bulungi nnyo ideology value n'ensonga za party okubanga ate atula mu kakiiko kali ak'abalupembe nga ye deputy president. Kati kakiiko ako ne kayitibwa olukiiko olwo ne luyitibwa. Olukiiko olwo bwe luyitibwa baluyita ku nsonga za kwesiima. Olukiiko olwo lwayitibwa specifically kubanga mu Uganda waliwo kye bayita parliament exhibition bla 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 bla. Kakati tuba tuli awo mu exhibition eyo omupiira gusamba tulaba batwalira NRA batwalira NRA ne baleetanga n'omusambi waffe naye ayina ki agudde ku ttaka. Defali Bobi Wine n'afuwa naga mulindeko waliwo wano omusambi wange ali ku ttaka tumutwale ne tumuleeta omusambi ne tumuteeka mu lukiiko lw'abasambi banne nga nolika ettaka naye tusooke tumukuba olupiira n'abaterere ba olupiira ettaka ne limugwako kakatuula wali ate watuusa otya okugwa mu bino. Era ng'abakulu n'abakulu nagaba naye ekituufu nange ndabye ensobi yange neyeetonda n'asaba essaawa 24 okutangaza bannayuganda. Lwaki ekibiina kyali kimusabye adde emabbali? Kubanga omukulembeze waffe oyo mukulembeze wa linnya, mukulembeze wa nkizo, mukulembeze Uganda ebadde mulinamu essuubi era ekyamulinamu ki essuubi. Kakati n'okuba okusobola okutambula wamu ne president Uganda gwe yeesiga mandate kwaffe ffenna obuweereza bwaffe nkugamba buli lunaku buli virtual. Bannayuganda ekintu bakikwasa Kyagulanyi ffenna tuweerereza ku mandate ye butinzo idina bulungi nti idinda abasoga balwawo tujjokola tuti era kale basindika opposition tida kubasumbuwa. My job was not to fight for the constituency but to enlighten them more to understand our message. Tubaddewa obadogamba nti my program ensagala ebinga ya bulijjo njagala omuntu atutegeere bulungi mu musajja mu kuburupiira akkiriza naye alina okugenda at least contemporaries be bonna era asabisa wa 24. Kakati ensonga eyo nga tetuyinza gyekwasa Waiswa deputy usimanyisi nkukobye n'olukiiko tukola ki tukyama tosobola kugigemya muntu wundi ngero olina kugikwasa mukulu munne president ne basigala nga boogeraganya kuba bamukwano nnyo munnange. Eno nsonga yeeresa obuzibu nenze kyemmanyi abantu ku president basinga okwagala deputy president woyo kwali munnange nga era president Kyagulanyi abantu b'e Masaka baali bamwebaza. Honorable Mpuuga yali tafunangayo kifo mu party kubanga Honorable Mpuuga yasooka kwesimbawo nga independent yawangula
Kawanga Semwogerere yali amaze mu parliament kumpi emyaka 2 ate y'omu ku baali bakoze constitution ya Uganda, very senior man, teyalinaako ko lyonna. Yali good legislature, yali wa Democratic Party nga wa opposition, ate era yali leader ow'amaanyi. Naye abantu baatuka ne bagaa nti agwo oli senior olina experience byonna obimanyi, naye twagala kati generation kwe kuleta Honorable Mathias Mpuuga. Ne wakati mu Masasi abanamasaka naga nti ffe tuli kwono, oba gavuga kagole kale gavuge, naye ffe tuli kuki kwono. Bw'amala okuwangula nga independent ne tukola reconciliation mu Democratic Party, era reconciliation eyo yakulemberwa mu Kasambidde. Ndudde okwogera ne mu Kasambidde naye ge mazima. Era ku popo Honorable Mpuuga ne Honorable Segona bwakasba mu kutuuka kwabwe bwe baba bajjukira bulungi, nze mba receiving. Ontegera bulungi? Ntegeddewa. Nga nze ndi deputy spokesperson era nga bo tebalina bifo, naye nga babaka ba parliament. So ndi ku party structure, tabadde na kifo kyonna kya party wantu wonna, kuba teyalina seeds za political party experience. Obukulembeze mu party wasoose okufuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, bonna leader of opposition Kyagulanyi, commissioner Kyagulanyi, deputy president Kyagulanyi, nti teyatunulira bino wadde mu parliament mwali mbaddemu ababaddemu. Gonzaga Sewungu ye yali chief whip wa Honorable Mpuuga mu parliament eri ya 10. Naye mu kino atabadde na kifo wadde committee, vice chairman wa committee bamuleeta ne bamuwa ekifo ekya leader of opposition. Oyo muntu abata kwagala. Kakati bwe tutunuulira ne bakanya naga nti kati byakwetonda ffe tulabe ensonga bwe tunayimirira naawe era tuginyonyole bannayuganda, kuba ensonga bannayuganda be baali baguddewo kateni. Ensonga eno Bobby C yagulawo kateni. Kabe kasinga tuyinza okuba twagimanyako before naye ne tugireka kuba waali tewali iki bujulizi. Tutegeraganye bwe bakanya essaawa ziyitawo. Ensonga lwaki ekibiina tekyawandiika communication ku bye twali tukanyiza, twayagala ekibiina kyayagala nti munnaffe, kuba president ne bamubuuza mu America, Jajja Maria yagamba nti tayagala abeere omukulembeze eyaleetera okumalawo obukulembeze bw'abantu ng'abantu. Kyova olaba abantu abawa abantu ffeffenna atukola naye wakati mu bulungi ne mu bubi, naye nga it is a process of learning and unlearning. Kubanga tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ku lw'Abannayuganda abanyigirizibwa. Kati ng'ate amaaso gaffe agali eri ate ge gakuulise n'omusimbi $5,000,000. Ebiseera ebyo essente ezo ze bagamba nti ze baayise parliament nti service ki? Service simanyani. Service award kyo kati yali asavinze eki. Ababaka be 2 baali mukomera nga bavunaanyibwa emisango gy'okutta abantu ba constituency y'e Masaka ebijambiya, ate nga ye ali mu kutuula mu lukiiko kwesiima. Yali awo kitusumbuwa. Abantu battibwa e Masaka nga 21 Septemba, ababaka bo 2 bakwatiddwa ne batwalibwa mu mbuzi ekola ki? Ekogga. Tutegeraganya bulungi. Kakati mumutudde onegotiatinga, kubanga gamambu n'omulala ali negotiatingire, ekyo kikulaga nti idea yaliye olwamenya ssemateeka, the Leadership Code of Conduct Act 2022 ennyingo y'omunaana eyogera ku kye bayita conflict of interest. Agimenya atya? Ye mu bigambo bye ku CBS agamba nti naali gyali negotiatingira, kitegeeza ya negotiatinga. Negotiation kyeki? Okuteesa. Yateesa.
kakati yatesa kuva ku muwendo ki batuuka batya ku 5 kubanga nze singa oba ngamba okusasula Mpuuga nga Mpuuga 5 oba omusedde kuba Mpuuga yetaaga biliyoni nga 9 okumugaa nti omusiima ku byakoze yetaaga biliyoni nga 9 kati zino 5 bazituukako batya sente entono zino okuba nti ze basalawo bamusiime. Ninako njagala okubuuza wenyini Waiswa bino kana akasente kebawa Mpuuga sieka baziyisiza abantu 4 era sente zino kali akawumbi kamu mu miliyoni 4 Honorable Mpuuga miliyoni 4 waliwo abenaale mu 3 naye manyiko oli sirwanyi gwe muwulira bulijjo ng'ayogera ebitakwatagana nabagamba sagamba sirwanyi tamugambira wano ku muzindaalo bwe tutajja kutandi tajibajja kumabunda kuba bajja kubayisa ejembooko ndikkobe this is criminal from byokusaaga bino biri criminal bagenda kubakwata nali ku radio eno paalo nenkugamba nti empingu ziruluma speaker sabyogera ku radio eno nakoba ntya zijo kumuluma nti badda mutaako ki nti mulimu bona namukuba nti nze nabona kuwa na mama nakoba nti naye lwe nakunyumiza embuuzi ya kibuule mugwanda wange kakati ninga nti ono bajja kumuteekako ki kubanga zinalaba speed ey'okugoba obugagga mu sente z'omusolo balina kyenkubuuza nti bano webeewa zino sente zaali zaabwenga abantu ekibiina bikikwatirako wa anti sente zamuwa musolo ate eri gy'oli gye bali mu kusiimira si gwe weesindikayo. Honorable Mpuuga yali abadde mu Parliament ebisanja 2 lwaki se yali commissioner aba balowooza nti Parliament yemuvunaanyizibwako lwaki teyali commissioner anita yali yamuteekayoko mu commission singa NUP yali tekkiriza ababaka kulayira ani yandibadde agendayo mu commission n'obwa commissioner yabufunye kubanga yagiddwa ku bwaloopu kati lwaki gwolowooza nti oli asobola okumujja ku bwaloopu n'atamujja ku bwa commissioner netteeka lyennyini etteeka weerire lirambika ekyo anti kati ffenna tugoberera etteeka lye bayita the Interpretation Act. Interpretation kitegeeza okuvuunula kati amateeka ga Uganda gonna galina etteeka erigavuunula nti bw'olaba eriiso nga lye liriwo omanya eryo liiso kuba osobola okusangawo essaawa netaba ssaawa nga kirala kakati etteeka eryo bayita Interpretation Act lyatandika eyo mu Gwamini mu 1976 naye bano we bawamba eri gye bakozesa law reform yakyusa amateeka ga Uganda okufuna gali adaptable okusinziira ku gali agaali gakoze edda n'erifuula nalyo etteeka era lye tuyita the Interpretation Act Cap 3 ninako njagala okubuuza wenyini kakati Mpuuga agamba waliwo abasasulwa ssente eyo tetusooka gendayo eyo tugenda tutuukayo kakati bwe tuma nga tukkiriziganyiza nti sente zidde ziweeyo esibudde buyiseeko nga tulina okukola communication nekolebwa communications department ku headed paper ku platform y'ekibiina era n'abakulembeze b'ekibiina ne basharinga communication eyo kati nawulira abaali bagamba nti yaliko mukono era nabo kambayambe etteeka erya Electronic Transaction Act lyafunye omusango gwa Pamela Asiimwe ne Mugarura yagenda n'awaabira Paramount Medical eddwaliro lya Paramount balinamu obutakkaanya omusango ogwo gwasetolinze nti endagaano ne gye mukolera ku ssimu ebya data naye eba ndagaano era ne communication eberi eyimirirawo so olw'okuba this is tuli mu evolution ne communication ekyuka ne baluwa zikyuka kyova olaba nti kati mu Parliament ebintu ebisinga order paper bagiteeka ku laptop tebakyabawa mpapula naye kakati newuunya ate omubaka wa Parliament nga munnamateeka ate ayagala n'ekyo tukimusomese nti any document that is on the headed paper and not denied by the owner and issued on an official social handle is a legitimate document as to the ruling okusinzira ku nsalawo ya Pamela Asiimwe ate omusango gwenjogerako gwa mwezi gumu ki emabega so bw'oba looya towandiika binaakuswaza era awo ndowooza baavuddewo ku bbaluwa kwindi so ekyo tekikola ekyokubiri ffe bannannyini document ab'ekibiina nakati gye twogerako kyandibadde kirala nga tukoze eki ate buli bwali bubaka
bannange twatudde naye mu kutuula twakkiriziganyiza mukulu munaffe agenda kudda ki emabbali twamusabye ne tumuwa amagezi adde ku mabbali bw'amaliriza tulabe bwe twetetenkanya okulaba nti addamu n'atubeeramu kitegeeza n'okwagala addemu atubeeremu nako kwabadde ku mmeeza kati musajja mukulu ate n'atasobola kuwa kitiibwa ab'ebitiibwa banne kubanga bakkaanya ffenna tetwalimu nange Waiswa nandize buzi nga mbagamba ekibiina kisazeewo olwaleero nti chief whip addako ye Alusamad Alhamud anti nze ne bwe njogera nti abayinza okimpa olifeso olina kuba mubaka kuba singa yali awababe singa nga awabuwi babe tomanya singa jona yaliyo tuli wamu kakati ne tufuna obuzibu nti ebbaluwa yagamba nti tasobola kuddawa ku mabbali era byonna ebyayogerwa mu bbaluwa bisinza kuddako kakati nekiba buvunaanyizibwa naye Katonda mulungi kayongo Uganda Law Society eyogedde abatwala balooya ba Uganda mwami Oundo twagala okwebaza otanyiza ensonga Oundo ayogedde Dan Mulika yayogedde twagala okumwebaza yatanyiza ensonga Auditor General areizinze kweri twagala okumwebaza okuwulira amaloboozi ga bannayuganda era nze ndi mu kusaba ndowooza nkya nnyinza n'okusiiba mukama wange Deputy President agendere ku kibiina azzeeyo ssente yeetonde alekulire ekyo yabagambye temukisuubira anti ngambe ndi mu kusaba kubanga ntya nnyo bwe banaaba bali mu kukwata Anita ng'ate n'owange bamukwata kintiisa kyogamba bino biyinza okutuusa omuntu omuteekako empingu kubanga Anti-Corruption Act bane bakwata liri etteeka mwe bayita okukyajinga ab'amabaati etteeka kubanga kati gwewuuze baagula ebbaati abamu ne baganoga nti ebbaati twaligula nerigenda nerikola ki nerikola ekirala naye ate bano abatuula ne beewa ssente z'omuwoomusolo nga ssemateeka constitution ya Uganda ennyingo 93 ebakugira okukwata ku consolidated fund ekitavu ky'abantu ennyingo 93 kuba bino byamateeka na morality kakati ffe n'omusango gwa Supreme Court kuba waliwo omusango mulamba mu Supreme Court ogwayiditamininga nti Parliament terina buyinza kuyisa ssente era ssente mu Parliament zonna zekozesa ne ba supplementary budget ziba by motion with specificity kubanga mu commission tebakyasobola ziyita ex gratia kuba mu commission essente zino baali baziyisiza person to holder ate nga kirabo kati nga toyinza kweka kirabo ba parliamentarians mwene muzesigaliza kubanga abakusiima si bali bootula nabo mu kakiiko nti okoze nnyo abakusiima be babaka ba parliament banno boba okulembedde naye nabo bategeredde muki ku Twitter kyogamba ababaka tebabitegeera ate babiri ku Twitter ababaka babonaabona ne parliament ababaka ba parliament gye basinze okubonaabona ababaka ba parliament bonna basula ku parliament emmotoka ezisinga ziri mu basement oli munnamawulire gwe bajja kugobayo abamawulire naye ani bajja bagobayo ababaka ba parliament emmotoka bazivaako batambuza bigere nabo mu kibuga nga ffe baba ku booda kubanga ate akola nga speaker ya Waloni kati wakubanja ng'ogireka mu basement n'ebisumuluzo abagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo kino kirango kyakubika abaana ba Haji Yusufu Lusaasi Enakyesa babikana ennaku nnyingi nnyo taata waabwe Yusufu Lusaasi Mungu amujjuludde agenda kuzikibwa olunaku
olw'enkya essaawa zigenda kubeera 8 Nakyesa Kayunga Bugerere basabye awulidde ategeeze omulala. Waiswa olina kugambye nti okyayinemu essuubi nti mukulu munnaayinza okwekuba mu kifuba kuba gye biraga nze nti ayo kuno tekuba kwetemangalike nga yakamala okufulumya ebiwandiiko ebiraga nti tasobola ekiwandiiko kiyinza okuba kyawandiikiddwa looya we. waliwo abeebuuza nti pulezidenti yeesiza ekyokutabukira Mpuuga ali ku mazima ate tamutabukidde bannange bagamba ku luno ate yassusseemu ate atya bannange sente zino zamuwa musolo Kayongo mu bulo nali njogera ne Honorable Mwanga Kivumbi ne Vice Chairman Kakomo ne Nambowa Rashida kuba Honorable Mwanga Kivumbi yabadde in charge of finance bamaze emyaka egi nga government ya Uganda ne parliament banonye miliyoni 5 ezayisibwa okususumusa bulo health center 3 egende ku 4 naye nga ku 4 balina okuzimba ekizimbe ne balina okukola bya miliyoni bimeka government emaze emyaka egi enoonya miliyoni bimeka kyokka ono bali mu kumusiima deputy president wa Buganda kubeera kyetutategedde ate bamusiima kuba lopu bamusiima ng'omuntu kuki kyetutebu nange kyenkubuuza nawe tokimanyi kuba tekiriyo n'ekibiina tekikimanyi tekikkirizibwa ne mu mateeka nkugambye nti anti leadership ate ekibiina nakyo kyategedde kati kuba singa ekibiina kyo kyategeera at least naye lwaki kino ekintu kyasigala nga kikyogwe ng'omuntu nti wasiimiddwa kubanga ne mu Uganda etteeka erisiima bagaba midaali tekuba na ssente. Waiswa kino kipya gyendi mbadde manyi bamusiiba kuba loopu anti kati naffe kitubuuza bakusiima ku bwa loopu baali bakusiima kuki kubanga obwa loopu tekisoboka ababaka bo babiri baali mukomera e Masaka mu bantu bo gye wawangula obululu obungi baali babatemaatema mukama Wolanya yali afudde mwali mukoze mirimu kyeje egyenjawulo bannayuganda gye tubabuulira nti bannange mu myezi egyo 6 bino bye byali bikoleddwa tukkiriza mwali balungi nnyo naye mutubuulire kubanga ffeno mu opposition mu maaso ga bannayuganda baali bawambibwa baali battibwa nakati nga bwe battibwa byonna tebikomanga tulina omuwala Kemi Sharon babadde bakamukwata era bamusudde juzi kansala Rita Nabukenya baali bamusse n'abantu abalala ab'enjawulo kakati ekibuzo kiri nti baali babasiima kuki kubanga era tewaliwo gwe baali basiimye n'abamalako ekisanja Professor Ogengala Tigo yakola emyaka emeka tebamusiima akugamba nti yali alina byayagala okujja ku laptop yayagana omusirikale nga mukambwe ayinza n'okuyita omuntu kata amuyite Professor Ogengala Tigo Winikiza bamuwa mapu ya Uganda bamuwa emblemu ya Uganda mu girasi nga webale nnyo n'akasawo akatundiddwa mu Saisoni niyo manyi bo basiima mauna era n'abyebaza bamuwa emblemu y'ekigirasi wali ku NASA ne bamuwerako n'akasawo yebale ate oli abimuwadde ssente n'azikubisaamu emirundi 10 nga buzuwa omuntu ate afunamu ebirala nandala mafaabi wadde 10 tebakimuwa betawulira cyane oyo akugamba nti ennaku gye yafuna yagamba nti oba ate lwaki yafuuka rope nti bagoba oli ng'ali otalina gwayise Dinda konkubuze Waiswa naye kugamba bano abantu weebali nina kyenjagala okubuuza kakati gwe ndojja none kubanga singa kyali kya bonna ababaddewo n'abalijja n'ekyali person to holder manyi programu eno bagiyita namwatulira bwe tubanga tetumanyi lwaki omukulu ono bamusiima ebisowaani buwanikira ebisowaani bya president byo biraba ki awo wenyini bwe tuba tuwunzikira awo wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala okusaasira famire ya Comrade Lumbuye okufiirwako taata we leero njogeddeko ne jjajja wa Lumbuye mukwano gwange Semugenyi
ate munange tugenda okuziika nga waliyo omuwala Edith K muyimbi Mugagamel neera family sinsanyufu bamutuddeko emyaka 10 mukwano gwange wemmengo nnyo okuva edda akuze mulaba so kyabadde kyakusoomozebwa nnyo okuviibwako muzeeyi abadde muntu wa National Unity Platform so Comrade Lumbye tukusaasidde nnyo olw'okuviirwako kitaawo twakukiikiridde kibadde kikulu njagala okusaasira ab'ekika ky'endiga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obutemu obwatuusibwawo kukojjaawo ate era jjajjaawo ekika ky'endiga abantu baffe abeerungujja awo mmanyiwo nnyo era mwami nali mmanyi bulungi kitalo nnyo kitalo ddala ebigambo ebyafubutuse omusajja ng'ali walwomwa nebyo byene nebyo baidda kuizaayo baizeeyo sente omanyi eriyo akayimba kali akanyumira bamuyita ba Mr. Banley abadde azize amazaalidde amazaalidde bagiyita pale fm kumusanvu akabuza mwe obuyembo bulese twabadde mu struggle wetonda Edith netonda naye ogambye sabiti naye leero okereye obadde ludda mirimu mingi mirimu mingi naye tewakyalirira nnyo ensonga twazima twadisensulayira